Oluvannyuma lw'endolito ezibadde mu kibiina kya UPC kwani anakulembera ekibiina kino ye abadde ssekaggalye w'ekibiina kya UPC Dr. Oral Otunu awaddeyo obukulembeze eri omumyuka we Joseph Bosa ng'ono agenda kuddukanya ekifo kino okumala ebbanga lya myezi 6. Woofiisi y'obukulembeze yakumukwasibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Ambassador Oral Otunu ng'ono yakulira ekimu ku kiwayi kya Uganda People's Congress awaddeyo obuyinza eri omumyuka we Joseph Bosa. Oral Otunu ng'awaayo obuyinza mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde lutudde ku Speak Hotel agambye nti olw'entalo ennyingi eziri mu kibiina kya UPC nga zikulemberwamu Jimmy Akena yalwawo okuwaayo obuyinza mu kiseera kye yali ateekeddwa naye kati kino kye kiseera omumyuka we akwasibwe enkasi y'obwa president. I had therefore planned to hand over to a newly elected party president to hand over the party presidency to the vice president on the occasion of the convocation of the National Council. Ye Joseph Bosa Oral Otunu gwagamba okukwasa obuyinza ategeezezza nti mweteefuteefu okutwala maaso ekibiina ku mulamwa omulambulukufu awatali kwekkiriranya. Joseph Bosa, vice president wa UPC, tekiriza okuvunaanyizibwa obumpereddwa era obwesimbyeko constitution ya UPC. Dr. Oral Otunu avumiridde ekiwayi kya President Jimmy Akena olw'okwekobana ne President Museveni ne batunda ekibiina. Otunu agamba nti Akena ng'akozesa obuyinza okuva ewa President Museveni yawamba ekitebe ky'ekibiina n'alemesa emirimu gy'Otunu okugenda mu maaso. Our country has been brutally hijacked and its resources obscenely plundered by the Museveni NRA mafia. This planned transition, as you well know, was sabotaged and derailed by the attempted coup d'etat forcibly staged by the Museveni, Akena and Oli alliance. Ye Honorable Jimmy Akena asekeredde Oral Otunu n'ekiwayi kye bw'ategeezezza nti Oral Otunu yavadde ku bukulembeze era obwo bwagamba okuwaayo bwoya bwanswa ekibiina tekibumanyi. He was given a lease of life by Justice Musota as a de facto president. Legally speaking, de facto means illegal and illegitimate. Jimmy Akena era ategeezezza nti Ambassador Oral Otunu bw'aba aboneredde kyo ekibiina kyeteefuteefu okumwaniriza bakolaganire wamu. Yadde nga Akena yeeganye ebigambibwa nti yaweebwa ekyoja mu miro okutunda ekibiina owa President Museveni. Judge was kind to make him de facto illegal and illegitimate. But that doesn't mean you behave as if you have the complete legal authority and whatever. You had a roadmap, you've refused to complete the roadmap. We have to find ways of how can we address this issue and the party moves ahead. And if he feels he has a contribution to make to UPC, he's free to make that contribution. Ekiwayi kya Ambassador Oral Otunu n'ekya Jimmy Akena bizze bikubagana empawa ani omutuufu mu bukulembeze bw'ekibiina kya UPC nga buli ludda lugamba lwe lutuufu. Paka ensonga bwe zaatwalibwa mu kkooti z'amateeka ng'ebyavaayo nabyo tebyateekebwa mu nkola. Crack Kingdom TV ne Kalema Grace amalindirire.